gy'osinzidde okubeera nga togoberera nkwaniriza ku Fahad Pro UG calling era kusaba akatambi oterako ekigawo likinga sharing wala comment section akabokisa ko kajja kubeera open wansi awo tekigenda kubeera nga tesula endowooza yonna okusinzira ensonga aboogenda okubeera nga ate oziwulira amawulire gendi mu kubeera nga tefuna katikati gano guga kagwawo omukulu amanyikirwa nga Elias Lukwago era nga ono abadde road mayor ow'ekibuga Kampala for over 15 years okusinzira ku byesobodde okubeera nga tebigwawo olunaku lw'ejjo omukulu bali mwezo yabadde akwatidde ekibiina kya NUP bendera side awo ku position y'obwa road mayor okubeera nga teyamukubya akalulu amawulire genfuna katikati addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka era nga tubeere nga tetumuteeka musaala kubangako akalulu ekyamazima kiri nti si kangu n'akamu era nga okumanya akalulu kano kabyafaayo omulundi ogusookedde ddala mu ggwanga leti Uganda abakulu ba NRM basobodde okubeera nga tebayimirira emabega aw'omukulu omanyikirirwa nga bali mwezi abadde akwatidde ekibiina kya NUP bendera ne babeera nga ate abamuwagira abeere nga ate ajjako omukulu Elias Lukwago era nga bino benda kubeera nga tembikutira waawo osobola okubeera nga ate ensonga naawe ozewulirako nkutegeeza amawulire agali mu kubeera nga tegatambula katikati omukulu Elias Lukwago ebyesi birungi n'akamu era nga addusiddwa mu ddwaliro pressure zemukubye oluvannyuma lw'ebyo ebisobodde okubeera nga te bivaayo mu kalulu so ngenda kubeera nga tembikutira waawo osobola okubeera nga te ensonga naawe ozewulirako tula butuzi kali ya subscribing akade aka notification lokako ne ko kajja kubeera nga tekaku alatinga buli wenaba ndese video ngenda wasawo tuwendowoozayo okusinzira naawe ensonga buli mu kubeera nga te oziraba Sheikh Ashraf musomo wa dduwa enamba zisimu ziyitawo wansawo ku stickers omunoonyako ajja kubeera nga takulombereddwa ebikyaganye bijja kubeera nga tebiteerera mpolampola naawe obulamu bubeere nga te bukwanguyira so mufune ku namba zisimu ziri okubeera nga teziyitawo wansawo ku stickers buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo maridadi sana kambawe ensonga zino oluvannyuma ate nzije n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo bali mwezo zikati zaffe ne mu myala bali mwezo cu tuli wano ku parliament tusanyuka olw'abali mwezo okuwangula akalulu bali mwezo ju tuli wano ku parliament tuli mu kulumya tasobya ju ebifo omunana ebigenda maaso n'okuba nti birika abantu munana ebagenda maaso n'okuba nti bavuganya kyokka nga muna NUP amanyiddwa nga yinginiya Ronald Nsubuga bali mwezo abadde akyayina obululu emitwalo nga 7 n'okusoba ate nga banne okuli owa NRM Nsubuga ne wa PFF Elias Lukwago babadde bakyali mitwalo ng'ebiri kyokka bino bye tukuwa si byankomeredde kubanga ebyenkomeredde bijja kukuweebwa omukyala Kobushinje nga yono returning officer wa Kampala oluvannyuma lw'omukulu oli Rashid Asacha okubeera nti olunaku olwaleero si ali mitambo gy'okuba nti alangirira abo abaana babawangudde ku mulundi guno mukadde kano njagala mbe nga negatta ku omu kubavuganya nga Engineer Ronald Nsubuga bali mwezo munnakibiina NUP yasuze wano akyaliwo n'okutuusa kati yeetaladde eno twagala okumanya mu bigambo bye mu bufunze obw'ekitalo embeera eri etya akalulu kamuyisa katya okugatta ebigenda mu maaso mu kiseera kino biri bitya engineer tuli butereevu ku terefayina twagala okumanya embeera eri etya mu kiseera kino nga okubala obulu kukyagenda mu maaso bakutuma Kongo mu lutalo ebe Somalia n'otabeera mu Tale Center naddala nga abakuyiga kujja ku buwanguzi wano tewali kyattunzi kisinga lyala form kubateka result era abantu bazikukulira mwanda weya kubanga abazinoonya zigulabinga ozitwala ku kifuba be bangi naye ate nga bagenderamu okukyusa ebivudde mu bululu naddala kawempe bakoleddera waliwo omukyalo esimumanyi linnya neyeekobanye ne bakyusa lyala forms ezange kuba nawangudde kumpi kawempe yonna tewaliwo we bampangudde naye result zigenza okukomawo nga nze bwe nafunye bwe busigadde we buto naye nga munnange Nsubuga Kizito ali mu bina bamuwadde bina 3 2 10 naye nga wogatta mwana wattu tebigatta ate nga yagiwandise mu nyukuta naye mu bigambo nga byasigaliddeyo we yabadde afunye A3 nga mu bigambo ziri A3 naye wano ate akyusizza n'ateekawo 3 enteekateeka eno ey'okubalwisa nga tumaliriza mu seconds nga 3 engineer zokka akadde katuliridde empinga okulwawo okubalangirira abo abawangudde kirina engeri gye kibataataaganyizaamu mmwe nga mmwe
nadda kwegamba tubaluddeewo sijagamba tubaluddeewo kubanga amazima bakola ne polling station ziri polling station 275 kakati oli okuba nti asoma buli ekivudde ku polling station buli linnya ne results kitwala ekiseera kiwanvu era bagezezzaako tebannaba kuwummula. Tulabyeko abo ebyokwerinda engineer nga bali muzimu ku tent awo balira obululu. Yes, awo wabadde obubbi bw'obululu nga baleeta ab'emmundu bataayize ekyomunaku tibasinga kuyigiriza banuupu bannaffe bali ab'NRM mwana wo tubaba mu kujaganya baba mu kuvuma kukola ki balizze n'eggaali enkambwe naye ffenna tuli bumu tusaba Katonda akkirize atuwe omukulembeze omulungi. Bayibuli egamba nti akalulu ke kawula ab'amaanyi. Awo nno tusaba akalulu bakakkirize kakole bantu bakubya akalulu kaabwe tewali lizo lwaki muvaayo mukyuse akalulu. Bakansala bange bali vulnerable, fact bali fragile kubanga bagala kutwala buwanguzi bwabwe. Abantu bali ku bunkenke, abantu babayoola ono bayoola yoli. Nze mbadde njja wano nga mpulira mu kunywanyi wange Muwanga Kivumbi y'omu ku babuziddwawo. Nogandi Muwanga Kivumbi ate wakawe battirayo abantu. Tuwulire ennamba ziweranga abantu 10. Ate gwe battira abantu ate gwe bakutte. Ate abatta tebakwatiddwa kwegamba byebye bitiisizza abantu abamu okujja okulonda ne bagamba bino tebirina ki makulu. Sijja balimba nange ndi wano yadde nnonzi niye simanyi nti banaalangirira ebituufu. Oba oli awo nga bagamba nti wano polling station siyinza kwewuunya nga bagamba nti ku Summit View abalonzi bonna voter register eweddeyo. Wali awo polling station ya Nakasera wali eze ziri maje mu military barracks ne walala. So ebyo byebiri mu Kampala byebiri mu Uganda. Honorable Nobert Mao kye yayogera mu kijjukire kirina kye kitegeeza nnyo ku byokulonda by'eggwanga. Yagamba nti enkyukakyuka mu Uganda tezijja kuleetebwa kalulu nti zijja kutwesebwako bo ng'abantu abamatalinga mu ggwanga lino bajja kufunayo ebisenge mbu bo we batuula bateese enkyukakyuka zikolebwa zitya. Yeti ssemateeka akirambika bulungi mu nnyingo esooka ne ssemateeka yonna nti obuyinza buli eri bantu be basalawo ani alina obbakulembera na butya bwe balina okulemberwa. Kakati yalangirira lwatu nti bino twerimba ebyokulonda tebiyinza kukyusa bukulembeze. Ekyo yali ayogera ekiteekebwateekebwa okukolebwa. So embeera eno gye tukolanagana nayo yemwereese ku bantu okuba nti abalonzi batono. Bobi Wine watunze bannayuganda. Ovuddeyo ku BBC n'ogamba nti tosobola kutwala mwami Museveni mu kkooti wadde ng'obujulizi obulina nti akalulu baakakuttemu. Lwaki bwe baba mu masente za iPod za mwaka gumu mwagenda mu kkooti era omusango gukyayinda mwagala biliyoni 3 ogwo balooya bammwe bakola era bakatana balubongoya ebitabo n'amasuuti babijjayo bwe mubanga sente mugenda kuziteeka mu nsawo. Naye olw'okuba watunze bannayuganda nebyolimu ebyokwekweka n'ennyanzi yabizannya wano yamaliriza awaddeyo lisiti y'abafuutu sooja abaali ku paaleedi buzannyo bwammwe. Oli mu State House mukakkanya bannayuganda ekyosi ky'akalulu kiyite. Kale bwe muba temuli baffere temuli bakazanyiikirizi temwebasa bannayuganda tulo bonna abayiseewo ku kaadi zo ababaka ba paaliyamenti bakola ki nga tebakubanjezaako kalulu. Lwaki basirise nnyo era njagala bonna bassekimunga nkuyege nti bw'aba pulezidenti Kadingo teyayiseewo ku bwa pulezidenti naffe tetugenda kulayira. Naye olw'okuba mubala akasente ka iPod byonna bye mwagamba abantu kati muli ki. Njagala ompeeyo omubaka omu owa Nuupu bwe mulaba ali ku mulamwa mundageyo omwe yasigala ku polling station ddala ng'akakuuma nga nawe wadda wuwona mukazi wo. Essaawa eno toli mukwate intaneti kweri kwetuli. Lwaki toteekawo embeera? Oli mu State House Nyanzi gye yali addukidde luli n'awaayo lisiti y'abafuutu sooja era n'amaliriza ddiiru egenda okubayisa mu kalulu. Bafuutu sooja ne babakwata abaali ku paaleedi ye tebamukwatanga mukolera Museveni. Essaawa eno oli mu State House mubala kiddako bw'otegeeza international news oyogera bogus. Kyova olaba nti n'amawanga amalala tegalina interest mu kalulu ka wano
gwe wekka abadde mu kalulu amawanga malala ne gatabeera concerned international community mwalabyani ddala asonga mu Uganda n'ebibadde mu Uganda mwalabyani ali Buzzard abantu bategeera nti toyina makulu era tebayinza kukumalirako budde dekeraawo okulya mu bannayuganda olukwe dekeraawo okumalira bannayuganda obudde genda olye ssente zo olwatuuka gamba abooluganda ng'otulabira munnange nga wabaawo akabwa kamu nga kagenda keewagula kagenda eyo mu nsiko bwe katuukayo nga kagenda kagwa mu mpologoma zaali nnyingi nga zikataayiza nga zikagoba nga zikakwata naye tezaakatta nga zikateeka wali nga zikabuuza ovaawa nti anva eri ne bannange tubeerayo bangi ate biki nga zikagamba kati gwe tetugenda kukulya ngeri gy'oli nti ova eri ate waliyo ne banno beera wano ogira obeera naffe munnange nga Wambwa batandika musaavinga byakulya ng'agira nga yeeyagala nga ne mu nnyumba ayingira ne mu kisenge ky'abakulu ng'atuuka nga yeekubisa ebifaananyi Wambwa ng'asanyuka nnyo ng'agamba bannange nesiriraba nga bulijjo empologoma mutwagala bwe muti Wambwa kye yakola nga bamugamba ddayokko eri ne mu banno otandika obbabeeramu nga naye bw'obaleeta n'eno Wambwa ng'agenda akuba olukuŋŋaana ku kyalo nga bamubuuza obadde wange onyirira okufa ti kyembadde eri empologoma zibadde zinzisa ebyokulya bawampologoma bulijjo temumanyi nti batwagala ffe tubaddeyo nze mbabaddemu tebalina buzibu yadde nti Wambwa nga bamugamba kuba olukuŋŋaana osobola n'okwesimbawo koffe ne tukubeera nga tukubaakinga tewali nga gamba weri gye nava waliyo ab'amaanyi bangi nga neesimbawo ntya waliyo omukulu waffe oli ye baaba nengeza nyinya bulinnya ku ntebe yayinza okunzita nti biveeko ebyo ffe tugenda kuwa obukuumi tewali asobola kukuboggolera Wambwa ng'addayo ng'empologoma zimuwerekera ng'atuuka wali banne nga badduka emisinde nga bagamba temudduka bano mikwano gyange ate bulijjo temumanyi nti batwagala n'otwagala munnange nga bawampologoma bakuŋŋaana nga Wambwa aleeta bawambwa banne nga batuulaawo nga bakola pate nga balya emmere nga Wambwa afuuka comfortable nga bamuwa obukulembeze ng'akulira banne nga batandika okugira eri ku pate wampologoma omu ng'agenda akaddiwa ne banne abalala bakulu ne mukyala we nga naye akaddiwa nga tebakyasobola kuyigga kati banne abo abalala bwe baayiganga ennyama nga bagiriirayo ng'ono atuma Wambwa wampologoma omukulu ng'agamba ate ffe tubadde tukulabirira leeta ku banno bano abamu abatoototo abo tugire nga tulyalyako ku abo mpola mpola oli waazaala bana ng'otuwaako babiri nga tulyako Wambwa ng'agamba waayo ate mmwe bakama bange nze naakola ntya nga Wambwa atandika kuseetinga banne nga babalya ng'aseetingayo abato nga babalya ng'aseetingayo abalala nga babalya ebbanga lyetooloola nga Wambwa bagenda bakendeera nga wasigalawo batini nnyo kati Wambwa agenda otunula emabega n'emmaaso ng'asigaddewo ye ne mukyala we n'abalala nga bana naye nga banne bonna baalinga 200 nga bonna babalidde baweddewo kati wampologoma ng'era ayongera okukaddiira nno ddala ng'amaanyi takyayina ng'abagamba kati tukoze tutya tibannange kati simanyi kyakkola bamugamba naye kati ng'olwaleero njagala kuddamuko ku musaayi mpoyo omukyala wo gwe mbandya koye nti ate mukyala wange mwagala nnyo sobola mukuwa kale katukuweemu ono muganda wange nga Wambwa awaayo muganda we nga bamutugumbula nga bamulya ebbanga lyetooloola Wambwa yatuuka ekiseera ng'asigaddewo woomu omukulu n'amugamba munnange sirina kyakkola situkyalina choice kuba nze sikyasobola kuyigga ate gwasigaddewo ate neetaaga ennyama kati eba amanyina kulya ggwe Wambwa yali asigaddewo nga naye bamukavula bawambwa bonna nga basaanawo abantu bagenda okuddamu okwetooloola nga ewali bawambwa buwangwa bwerere bwe bujjudde naliko Sudaani eyo nze omu ku bantu abaali obulungi nga tulina galagi sinze yagiginako obwannannyini naye nga nkoleramu akasente kangi kuba nze omu ku bamanyi abaalimu era bakyali bange kwe bali bangi vidiyo eno mugenda gira munjulira nga nyinako edduuka lya sipeeya nga nkola ku sipeeya nenkola ne wali nga nyina n'abakozi naye Omusudaani alina statement gye yakola lunaku lumu abasinga tebambuuza nga nansonga lwaki wava e Sudaani kuba navaayo bye nalimbaze n'ebigaana n'ensigala e Uganda nga nsiranye omwaka mulamba nagaana okudda e Sudaani nakolera omusajja omu ow'amagye emmotoka
abantu bonna baali bamutya era bakyali bangu kwe muli video eno mugenda giraba. Nangamba girete emotoka yali maka tunga mazo gisiba yingini we najimutwali yoka nangamba wabula emotoka ogikoze bulungi atoli musajja wa mazima nkwagadde naye amazima matuufu siina sente. Oyinayo ko kubanno bw'omanya abayina sente bw'otulagirire basula ffe tugenda kusindikayo abavubuka abange ekiro bajja zireeta nkuweeko naawe ofuneko. Ne mugamba sijja sobola mukama wange emotoka kanjireke. Emotoka eyo neegenda neefa naye omwami oyo yaleeta emotoka ey'okubiri ne mugamba sijja gisobola ne difodi y'amasannyalaze ayina gye yagitwala bamala ogikola. Simanyi boba yabasasuza kikuba nze teyansasula. Waliwo omukwano gwange omu bamuyita Kawaya yalinga akola wayalingi. Kola edduuka n'alisiiga langi ogenda okuzukuka ku makya nga bamukubye amasasi mu magulu. Bajja ekiro nga bamuleega ssente nga taziina ne bamukuba amasasi mu magulu nakati atambulira ku miggo. Buli we nzijukira statement eyo oyinayo ku banno b'omanya abayina ssente. Tugende tubakyambuwe ne ŋŋamba watya nga balina omulala gwe baguddeko. Ne bamubuuza oyina ku banno b'omanya abayinamu kasente omanyi we basula. N'abagamba nnyinayo n'abaleeta ewange. Nali siwedde. Bendowoozaamu bwe nti waliwo kyali wange bamuyita Looja ne mugaa akaduuka kano kampeemu ssente. Badde njagala kutambulamu. Nakifumiitirizako wiikisi nga 2 nga amaze okukuba Kawaya amasasi. Ne neegoba Sudan. Kakati mu bumpimpi empologoma zisobola okuyamba okukuuma okyunye banno. N'ekigendererwa ky'empologoma ki? Bw'obanga toli mpologoma ng'olimbwa oli mbuzi oba oli nte, empologoma ne weetambula naawe omwaka mulamba eba etambula naawe ng'oli nte nga yo mpologoma. Intensioni zaayo bwe ziggwa anytime esobola okyusaamu katini sinakindi naawe n'olugenderamu. Ndaba nnyo wano embwa nga zitambula n'empologoma naye bw'oba toli omu ku mpologoma tosobola kutambula na mpologoma nga toli omu ku zo. Ne bw'olizikolera ebirungi olunaku lugenda kufundikira ng'empologoma gwe gwennyini gweyeetaaga okunywa kasaayi. Kibeere kyakuyiga nnyo eri omuvubuka ow'ensangi zino naddala abali mu kifaananyi eky'embwa. Embwa ensiru egenda ne mukama waayo okuyiga teramba kkubo. Giyinza okuwunyira eyo mukama wo n'otadda naye ng'olina okudda obw'omu. Emba engezi egenda efukafuka ku bisubi bwe giwunya ekomawo ng'ewunyawunya we yafuze olusu lwayo n'ekonga paka weddeeka. Nja kusaba obeere mugezigezi ku mulundi guno. Bw'omanyanga nti toli mbwa ng'otambula na mbwa, bw'omanyanga nti toli mpologoma ng'otambula nazo, weerekerangamu akanaakuzeeka. Olunaku lusobola okyuka lumu ng'olina okuddeeka ate nga tekikyasoboka. Kati nga mu mpologoma oli mulabe kubanga toli omu ku bo. Buli muntu gw'odiringa naye nga toli kiraasi ye nga toli omu ku bo bamulabe. Era jasi okozesebwa bukozesebwa akaseerako bwe kaggwako bakunoonyeza ekyokukolera. Wabula mu ngeri y'emu waliwo levo kw'olina okutuuka n'omanya nti wemba si tayipu ya kintu ekyo. Bw'odiringa n'abagagga nga toli mugagga, bw'odiringa n'abasirikale nga toli musirikale, g'oba siviliyani bo baba basirikale. Byonna by'obayambye otuuka olwanudde. Abamerikans bakinjigiriza. Musajja mukola naye wano nga mukwano gwo nga yakuyamba n'okufuna ebintu ne mutuuka mu kkooti nga yakulumiriza. Bidiyo kano ka makulu ga munda alina amatuwulira sigenda kukufiira ku omanya nti toli mpologoma
manya empologoma ekozesa kuyigga naye emmere bweggwawo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.